waliwo ebifaananyi bye nalabyeko nga emmotoka ya Rajiv etambula mu budde bwabadde bwa wansiko simbuli bwe yafuniddemu accident ng'etambula ku street awo mpola mpola emmotoka nga buli kimu olaba kiri okke nga tewali mbeera yonna gy'osuubira kuba nti ejja kubeerawo naye paka byakomekkereza nga Katonda ageze akabenje ne kabeera nga kafaananye nga bwe kafaananye gye bwakeeredde Abannayuganda abawangaalira awo babadde banoonya magumba ga Rajiv. Abamu babadde bagamba nti ofuna eggumba ly'omugenzi naawe obulamu busobola okukyuka. Simanyi ng'okikoze otya naddala eri abo abaagafunye naye buli omu n'endowooza ye. Kitalo nnyo eky'omwana w'omugagga Rajiv mutabani wa Sudhir Ruparelia eyafudde ku Entebbe Express Highway. Budde bwabadde butambudde mu kiro eyo obudde nga busaasaana ssaawa nga 7 ku ssaawa 8 awo abafunye amawulire ne bagafuna. Nalabyeko omukwasi wa video Frank Ajja alina ka video ke yatadde yabadde ava kukwata video awo na recordinga scene nga tamanyi nti Rajiv yafudde mu accident yabadde ey'amaanyi nti abawangaalira awo baawulidde nga bomu ng'ekuba kumbe Rajiv bambi yali mu ntate eyo eyabaddewo ku Entebbe Express Highway. Bingi byogeddwa nyongera okubajjukiza nti emmotoka gye yabadde mu kika kya Nissan eri GTR UAT 638L era naawo nawo ogeza nnyo abantu ku nnamba y'emmotoka nga balaba etambudde nnyo ku mwana w'omugagga oba ku mugagga naye si nnamba ya mmotoka tujja kufa nnyo ku kika ky'emmotoka n'obuzito bwayo kossa n'ebbeeyi yayo. Emmotoka ya bbeeyi akatiba ka mu Japan era nga yatandika okufuluma mu 2007 okusinziira ku byenda byekaawe bikwata ku mmotoka eno. Emmotoka eno edduka emisinde ejja ddala ewenyuuka efubutuka ng'etuuse ku luguudo. So yabadde kigambibwa okuba nti emmotoka eno yabadde ku misinde gya ddala era yensonga lwaki Rajiv yatuuse wabadde ebiseminti ebyo bateeka mu kkubo nga bakola ekkubo teyasobodde kusimattuka kuba wootuukira okubeera nga okkakkanya emmotoka eri mu speed eyingira ebibiri kiba kizibu nnyo ng'otuuse emmotoka edduka paka speed 3 plus naye oli yabadde mu speed egambibwa okubeera wakati w'ebibiri awo yabadde takamazeeyo naye era bibiri kitegeerekeka ebedduka katunulire emmotoka eya speed 180 abasinga ze bavuga wano egenda okuyingira 120 ebedduka ebyewenyuuka kati tunulire emmotoka eyingidde ebibiri Sharifu kiba kirala nnyo emmotoka eba unstoppable eba eri mu misinde gya ddala. So kigambibwa okuba nti yabadde eyingidde ebibiri oluusi n'okukka wansi naye tukirize tugane nti ebedduka. Emmotoka eno eyogerwako eri mu cc 3,799 amafuta gaba gayiikayo ebeenywa kitegeeza amafuta buli bwe gayiikayo mu bungi gy'emisinde yingini gy'eba etambuliramu era nga eri ku kkuba emmotoka eno eba ewuluguma ebanga mpologoma gye twogerako Nissan eno. Bambi Rajiv abadde agiwamukko abavubuka oba abajooza bamakanika baayo babadde nabo batera ogyeyagaliramu mukama waabwe ng'abawaddemu naye ng'abadde agyagala nnyo emmotoka yeeno kuba tutegeddeko nti alina Land Cruiser mw'atambulira mu biseera bye eby'eddembe naye olaba nti ne mu kiro ekyo yagipaakinze n'agenda n'afuna eri gy'asinga okuba ng'ayagala. It is a sport car. Jjukira nti musajja avuze emmotoka z'empaka ebbanga kati era sport car ye yayagala nnyo gitambuliramu kuba eba etegeera emisinde. Jjukira bagiteekako n'ekya Grand Tourer nti etambula olugendo luwanvu ate mu misinde emiyitirivu. Kafuna bulungi ako. Kati byabaddemu n'embaga gye yabadde alina okubeerako agoba budde alina okubeera mu zibamperekeze yabadde alina okubeera mu convoy then ne bagamba yabadde alina okubeera kwabo ababeera okumpi n'omugole babeera kiyozaya ababeera okumpi n'omugole wabeerawo best man ne wabeerawo baani abalala groomsmen kati ba groomsmen nabo babadde balina okuba nga babeerawo yabadde alina okubeera mu ba groomsmen
ng'ebigambo bwe tubiwulira naye ekitaasobose kati nekyo kirimu enteekateeka za Katonda. Nze kye nayize ssente tezimala byonna. Ekyokulala tosobola kulemesa nteekateeka za Katonda. Nze ndabye abantu bangi abafudde nga bwe tuddayo ne tugattagatta awo babeera mu nnaku zaabwe ezisembayo. Ogenda okuwulira nti yabadde akola kino then naswitchinga n'adda ku kino. Yatambulidde mu Land Cruiser alina maana addayo mu eri etuga. Kwegamba mmalewo obitegeera. Osanga mu Land Cruiser yalidduse speed nga 120. Ekitegeera. Osanga ate ne Land Cruiser yali matchingide ku convoy y'embaga. Naye era ogenda okulaba nti alina kutwala eri. Oyinza n'okusanga Land Cruiser enamba yaayo eri waggulu w'eno U8. Kyekirungi ekiriwo. Afiiridde afudde ali close ku kifaanana omulimu gwe. Teyabadde ku mulimu naye kibadde close ku mulimu. Era mu kifaananyi ekyo tusobola okubeerawo ne tugumamu. Olw'embeera nti abantu babekawo ebigambo byabwe nti bwe mba nga nfudde nga ndi ku mulimu temulumwanga nnyo ndiba nfiiridde ku mulimu. Ate namwagaddeko ekya kimu waliwo yayogera nti ye risk taker. Akola nnyo risks mu bulamu kuba weebuuze nga byonna obifunye taatawo mugagga naawe oyingidde mu bizinensi ng'olaba ebintu ebirimu nti ovuga mmotoka za mpaka olaba tebijja mu kifaananyi kuba risk eba y'amaanyi. Soolekawo emmaali naye passion yamusika. So kumaliriza ng'awo we tuli. Ebiseminti ebyamusse babangambye nti baali babijjawo mu kkubo ng'omukulembeze jjuka ennaku zino akozesa express. Takyayite eno ku Northern Bypass abadde akozesa express Munyonyo then n'ayita Gaba Road paka Nakasero mu State House. Kati sitegeera omukulembeze yakyusizza route ye oba kubanga kati awo kimbuzabuza kuba omukulembeze atambula buli lunaku abeera ku kkubo eryo. Kati ebiseminti ebyo ebyogerwako bye nalabye nga n'abantu bifo badde babicomplainingako bibeerawo bitya mu kkubo ate era n'omukulembeze waayita. Okategedde ako kati bikyali awo. Then ndina ka video ke nalabye nti ate mu kifo kyekimu waliwo n'accident endala eyabaddewo. Simanyi oba mwakalabye. Mu kifo kyekimu wabaddewo era accident endala eyabaddewo. Kati ate era n'empulira n'amaloboozi nti ate mu bifo era wabaddewo n'accident endala ezibadde zibeerawo mu kifo kyekimu kati byonna bikyali awo. Simanyi kirabika ekifo kino n'alitandise okutunula mu bakola naye ate sigenda batunuulira olw'ensonga nze nja kutunula mu sayidi ey'obulagajjavu obumu eri abakulira enguudo bwe bakola. Nze mu industry yandabawo ebinnya ebiri mu makubo wakati nga tebiriiko bisaanikira. Nosanga abantu nga just bebeekuze mulimu ne basimbamu omuti gwavuga olabira awo nti waliwo ekinnya ahead. Kakati kyenjagala okugyayo mu kino nti ebimu tubikole tutaase obulamu ng'obudde bukyali kubanga omuntu ajja kujja avuga emmotoka agenda agwe mu kinnya. Ekyo kintu tulina okuba nga tukitunulamu. Then ewantu ewalala tumiwe ndaba nga wabulabe Namanve mulabawo ku Coca-Cola awo balina engeri gye bazimba ka pavement kagazi mu kkubo. Kati omuntu waava eri nga takalabye kuba tebakasiiga na langi asobola okukalinnya bulinnya direct n'akayitako waggulu. Ne sports endala nnyingi mu nguudo ze Uganda esobola okutwala abantu. Ekyenjawulo ekiriwo nti amakubo ebweru wa Kampala go malungi agasinga naye wojja wano ku makubo agamu agali okumpi mu kibuga gw'ebyago birala mulimu cases nnyingi ez'enjawulo. Nalabako mukwano gwange Mike Sebalu yagwa mu kinnya mu Kampala wano ng'atambuza bigere okitegeera. So tuba tulina okuba nga tubitunulamu okulaba nti ebimu bikyukamu okitegeera. Akabi kabeera mu kulwa naye ate wetugezaako okuba nga bakiyita ki prevention kibeera ki twebeereremu okubeera nga twewala ebizibu ebyo okuba nti byeyongerayo naye nga
ne tufunamu ekyokuyiga ekijja tufunemu ekyokuyiga tulabe simanyi okuzika kugenda kufaanana kutya abo nabo wakyaliwo ekibuuzo tumanyi abantu abafaanako nga Rajivu bookya Sebalu alesa amawulire ngesaagala kakasa ngera ebigambo ebikyali Sebalu aŋŋamba nti omugenzi wakookyebwa waŋŋamba naye ate jjukira baatugambye we yafunye akabenje mu mmotoka yakutta omuliro kati abaalabyeko bagamba toswana kumanya nti yiye waliwo n'abagambye nti balabye ekitundutundu ky'omukono mu wabbali wali nga bwe mbagambye nti n'abantu balwanidde amagumba g'omugagga tibafune obugagga oshegeera kati wabanga aba yafuuse evvu kati ndowooza abo balina ziika buziisi ate babeera bakyaliwo okwokya waliwo paati ezasigadde yasigaddewo balina obyokya ebyo tugenda kuba nga tulinda tulabe naddala nti ekirungi famire yafunye omwogezi asobola okwogera ne tubitegeererawo that is Andrew Mwenda ye yakutte ogw'okuwaaba amawulire tufiidinga kikye tulina okwogera naye tulinze tulabe okuziika kugenda kubeera kutya okwa Rajivu Lupaleria kale Uganda Funeral Service ekikuttemu nga bwe mbagambye waliwo enguudo ezirina okutereera nga tutunuulira embeera eno yafudde ku myaka 35 yafiiridde Busaabala ku Entebbe Express Highway nja kumaliza nga nsaasira famire ye nsaasire aba Victoria University nsaasire Fresh Kid nsaasire Felista nsaasire Abannayuganda abadde bamuliirako bonna mbasaasira nensaasira Bakwagalana group bangambye abadde memba nabo mbasaasira mu mbeera emu oba endala abadde abamuwagira mu mmotoka z'empaka nammwe mbasaasira emanyi ekintu ky'emmotoka z'empaka ekyo nkyetaaga okikolako research bakyaziwagira nga luli nakati bakyaziwagira omuzannyo bakyaguwagira ogwo nze ndo mbadde manyi nti gwakka gukyaliko so mbasaasira katulabe embeera bwegenda okubanga etambula ekyenjawulo ekibeera mu mmotoka z'empaka simanyi Sebalu bwe bakola kintu kino waliwo olaba emmotoka nga ewabye neyingira abantu bwe batino balaba nga bonna bayiika ku ttaka ebyo batomedde eva weti eva mu layine mwe zitambulira n'ogiraba ng'eyingidde weti abantu nga bonna balaba bayiika buyisibwe bati naye ogenda okulaba ng'era zizzeemu gye ziri bibaayo ne balwala ne bafa ne bamenyeka ng'omuwagizi kizibu nnyo okufa oba agivuga ekitegeeza kino kye tulaba nga emmotoka egenda wabbali abawagizi babeera bagidduka baba bamanyi essaawa yonna ejja eba egenda kukulya wakye mbadde neebuuza nti olaba nga eyingidde abantu nga bawera abantu nga 2 oba 3 aye nolaba nga omuzannyo tegulina buzibu bwonna n'enkya gubaddewo ate era nga weebali abantu nga tasobola kubaako buzibu yali tasibye musipi aba butagisiba ate Sebalu kyaleese mbu emmotoka ya Rajivu abakubanga yabadde tasibye musipi baade bamugjamu naye adde asibye musipi naye emmotoka walabye we yafaananye eyo emmotoka omuntu asoovamu nga mulamu musipi kati kitegeeza yalibanga yafudde muliro
wali yabadde ayinza owona naye omuliro satu eyani nani kale nkoze ne Sebalu Mike, nkoze ne Hozaya, nkoze ne Sharif, nkoze ne DJ Romicom double bonna babeera wano nga banfeedinga ka information okulaba nti tutematema ebigambo. Kale kambate for now ebisigadde tujja biraba mu maaso awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Risto Boutique wano ku Kamukam Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukam Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo.